ebyo Fiona Nyamutolo mukyala Eddie Kenzo musuuza bibi era nga yalumbiddwa olw'okubeera nga yagaanye okubeera nga yeetaba mu kwekalakaasa okwabaddewo olunaku lw'ejjo wali ku Parliament. Ebintu ebisingako mbiina mu maaso mu katambi naye nga muzikirize mbere nga tembabuuzako ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Jordan, Kuwait n'ensi zituloddewo ku ddungu nyogera okubeera nga tembabuuzako abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna of course nyogera okubeera nga nammwe mbabuuzako saidi eri Europe, Canada ene bali America yo mambuka nayo maserengeta namwe nyogera okubeera nga tembabuuzako Mr. Fad Preji era nga wano osangawo amawulire nga gatambula mu ggwanga Uganda oba politics oba ki amawulire gasookera wano nga teganaba okubeera nga tegasasanira ewalala era nga ekyo kitegeeza nti bw'obanga tonda kubeera nga tosubscribinga please subscribe oleme kubeera nga te osubwa amawulire kikabwe kitigembera mbaleetedde amawulire go gabeera mangi naye nga nkwata ago agasinga okubeera n'omulamu nembeera nga te nga baterawo wano era nga as usual video etendekera kubeera nga tolikinga teeka ekigawo likinga ate sharingirako abalala always comment section ebeera open era nga teweerabira okubeera nga te osulawo comment yo awo ku nsonga ezibeera zigenda mu maaso asulawo endowooza yo wansi awo tubeere nga te tutambule wamu ffenna ensonga za Fiona Nyamutolo nga bwe nkutegeeza mu ntandikwa ze ntuuse nazo era nga alumbiddwa abantu ab'enjawulo ku social media. Munnaye Fiona Nyamutolo ye minisita w'abavubuka era nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lino Uganda, wabula abantu ab'enjawulo ku social media bavuddeyo ne babeera nga te bamulumba nga bagamba lwaki teyasobodde kubeera nga te ayimirirawo n'abavubuka okulwanyisa ekigenda mu maaso ekya corruption agenda mu maaso mu Parliament ya Uganda. Bino ebisingako mbiina mu kavidiyo era kubeera nga te mbibaterawo awo ffe tetwogera ebintu bye tutalinaako ku mutono magulu era ngenda kubeera nga te mbikuterawo awo osobole okubeera nga te olaba ki ekigenda mu maaso saidi eyo naawe tuwe endowooza yo wansi awo gwolowooza ki ku nsonga zino eza Fiona Nyamutolo mutuufu okubeera nga te yeetaba mu bavubuka ababadde beekalakaasa oba si kituufu ebyo talina kubeera nga te abyetabamu genda wansawo mu comment section. Kakati bwe Fiona Nyamutolo bwe naaba mbikugiddeko olutolo lugenda mu maaso ku social media era nabadde nduwaddemuko obudde nga saagala kubeera nate nduyingiramu naye olutolo lugenda mu maaso. Omwana muwala amanyikirwa nga plan B akutte wansi ne wagwira era buli woyita waliwo plan B onoono omwana avaayo ennaku zino n'abeera nga te asabula bubi nnyo basingle mothers era nga abantu b'enjawulo bavuddeyo okubeera nga te bamulumbagana. Nina obutambi mu maaso bwengenda okubeera nga te nkuzannyira era nga munzikirize olutalo luno officially naffe tusobole okubeera nga te tulweyungako tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Comment section nabagambye eri open beera nga togyeyambisa nnyo okubeera nga te commentinga ku nsonga zino n'ebirala bingi nnyo nzija nabyo mu maaso awo. Sheikh Ashraf wali nnyo na wenna alina ebizibu by'enjawulo munonye ku namba y'essimu eri awo ku screen buli kimu kijja kubeera ntekitambula bulungi maridadi sana akujjaja bakozesa dduwa na Quran era nga onomutuukira buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana. Kambateo video zino ate nkubaona amawulire amala mangi nnyo temuvaawo. Nyago obudde wandibadde obujja ku Eddie Kenzo n'okola omulimu ogwakuweebwa. Next time nga the youths are standing up olina okuvaayo nojja nojoining the youths because you're the one that represents us in the parliament. Tetwagala tukukimeko ewaka nyabo, tetwagala tukukimeko ewaka tukujjeeyo tukugambe nti aya kulembera tugende because you represent the youths. Anything ekiruma the youths, you're supposed to come out and stand with the youths immediately. Ekiti kyonna ekikwata ku ba youths oli supposed kuvaayo mu bwangu nojja nobeegatako, oli supposed kuvaayo mu bwangu noyongezako eddoboozi lyo. That is why you present us the youths in parliament. Okitegeera olwo omukyala munnamawulire wa NTV akola ne ku radio station naye bamukutte ne bamusiba. Kiraga nti it's not all about Nup. Kati bwe muwala obudde wasalawo kubuwa Kenzo niweerabira emirimu egyakuweebwa. Obadde oli supposed kujja okumakinga sure nti no the youths have reached safely at parliament. Obadde supposed to making sure you show up since you're the one that represents the youths in the parliament. Ebituluma twagala kubituusa ku parliament toliiwo tolabika. You're nowhere to be seen. N'okubira Kenzo amasimu takwata. Muwala weebereremu. Misibinze bw'obanga wazaalako bw'obanga oli mu ddya lya kubiri oba lya kusatu oba lya kuna otyo bw'obanga onyiiga mangu kogwe eno video nkusaba ogiyiteko. You are deceiving. Engeri gye bagiyiseeko abo kati kanjogere naawe omusajja direct. Mpulira. Omukyala wabanga ayitiddwamu abasajja bawera 5 oba 10 Webbina. muganda ng'ekyo ky'oba otwala ewaka. Gwamwogerera talina muno. Kati kino njagala mukiyiga okuva gye ndi baganda bange. Walowoozezza ki? Abasajja otyo bawasa byayita by'abakazi.
ate abakazi bafumbirwa future y'abasajja. Oba ntegeerekese bulungi. That why? Omukyala ekikulu ekyo Mpulira. kigenda mubeerera kizibu okwagala. Okay. Oba okugwa mu relationship eyaddala. Olw'ensonga omubiri gwe guli attached N'agamba ata. n'abantu be yayagalako edda oba abantu be yazaalamu. Biba bibakwatirako. Abakazi ekika ekyo tebaggwa na bizibu. Gweyasama. Ate gwe abagenda oddugwamu muganda wange. Fudde bitya Mario wikisa. Eno video ngikoledde gwe ng'oli myaka 10 oba 20. Balazizo nnyo. Nga tonatandika nnyo by'abakazi, tonatandika nnyo byakuwasa, tozaalangako. Mukwano mbadde nkusaba abakazi ekika ekyo beesonyiwe. Namusima engolonze. Kuba bo bagenda kulumya omutwe gwa bwereere. Naye waliwo bano abaami abali mu myaka 3 okudda waggulu. Awo bo bali okke okwagala abakazi we batyo. Kuba balina nabo bye bayiseemu, balina bye bayiseemu. Naye we beesanga nga buli omu alina ebizibu basobola okukwatagana ne batambuza obulamu. Olimba ki? Naye kansubire sirina gwe nnyiiziza olwaleero. Zino z'ensonga endala ezibalemye obufumbo. Ngamba mmwe bannakyeyombekedde abeerimbika mu linnya lya single mom. Temuli ba single mom. Single mom kitegeeza omukazi eyafiirwa bbaawe n'asigala mu maka ga bbaawe n'ayola abaana ng'ali bwomu. Oyo ye single mom. Mwabava mu bufumbo olw'empisa embi muli bannakyeyombekedde erinnya muleke kulisiiga muzigo. Buli lwe mwayita abasingo mmamu muletera abakazi abalala okunoba mu bufumbo bajje babafaanane mukubanga mweyise basingo mmamu musigale nga muli bannakyeyombekedde erinnya eryo lifaafaaganirwe abakazi bagumire mu bufumbo gye buli. Kati zino z'ensonga ezibalemye obufumbo ze mutaategeera. Esooka temuli bagumiikiriza. Mumanyi buli kimu kyakubambira bubambizi. Ekyokubiri muli after money. Mulowooza buli kimu kirina kuggwa na ssente. Ekyokusatu temuyina mpisa. Empisa zaababula. Tewali musajja ku nsi kuno nga kitonde kisajja ne bw'aba mwava ati asobola okugumiikiriza omukazi atalina mpisa. Ekyokuna muyina eŋŋambo. Mmwe bakazi mmwe abaali mu bufumbo muyina eŋŋambo. Muwuliriza nnyo eŋŋambo okusinga abasajja bwe mwafumbirwa. Ekyokutaano abakazi abamu mu mmwe obwamalaaya bwabasingira byonna. Period. Kati yomba twetwale. Obwamalaaya bwabasingira mwenna z'ensonga 5. Buli mukazi eyava mu bufumbo nga tolina nsonga ddayo zinoonyerezeeko. Bw'oddamu okufuna amaka amalala toddamu otuleekaanira ne gakulema. Mwetuuleko mwerowoozeeko nga temunnavuma bantu. Mugamba pulaani B asiruwazizza abasajja ayonoonya abasajja. Mmwe bakazi mmwe abaana mu bufumbo mmwe batanoonye bakazi bafumbo. Mukoze ky'amaanyi okuttattana obufumbo bwa bannammwe. Mubeera ku social media kuno ne mutuleekaanira ne mukola bividiyo nga muvumirira abasajja. Amazima n'omukazi ali mu bufumbo ng'akyawuliriza bba naye n'atandikiraawo n'abeeyungako olw'ebigambo ebibye ebibavaamu. Kati bwe muba mwerwanirira nga bweyita basingo maamu ate nga muli bannakyeyombekedde. Kati naffe abafumbo katwerwanirire era katulwanirire obufumbo. Mulekerawo okuvumirira abasajja kuba tulina abaana abalina okufumbirwa. Mulekerawo okuvumirira obufumbo tulina abaana abalina okuwasa. Gwe bw'oba owulira nga muwalawo toyagala afumbirwe kitonde kye bayita kisajja kyonna. Kubanga tewaliwo omukazi anoba n'agenda n'atuuza omwana n'amunnyonnyola obulungi obuli mu bufumbo. Ayina kubeera ng'amulaga bubi bwokka obuli mu bufumbo. Naye nkubuuza ekibuuzo gwe wali mu bufumbo wakolanga birungi byereere? Bw'oba wakolanga birungi byereere lwaki wavaayo? Tunuulira ensobi zo ze wakola mu bufumbo. Otunuulira ez'omusajja gye yakukola olyoka obagayininga ensobi ozifaanaganya.
Mmwe bakazi mmwe abeeyombekera ne mwefuula basingo mamu. Mwasobya abasajja ebitundu 8 ku buli 100. Ensobi omusajja ze yakukola ziriko 2%. Mmwe muyina emize gy'obutayagala kuwola abaana b'abasajja. Mmwe muyina emize gy'okwagala okuwendera mu maka g'abasajja. Ne mubeerawo muyina bino ebidagala bye mugenda ne mukozesa mbu simanyi mutiiriike. Ekyo kye mwali munoonya. Ogenda n'okozesa agadagala n'owulira nga omusajja omu takumala. N'owulira nga toli mumativu na raise bawo gwaleeta. N'ogenda onoonye Caroline. Caroline ogenda munoonyeza mu maka ga musajja. Muli ku basajja mubavumirira. Muli ku social media muvumirira obufumbo. Kyokka waliwo omwana eyeeteeseteese okufumbirwa. Waliwo omuvubuka eyeeteeseteese okuwasa. Buli lwasisinkana kividiyo kya nakyeyombekedde wano ng'asala omuliro. Olw'okubeera mmwe bakazi mmwe mutuviire ku bufumbo. Bwe muba temwagala bufumbo ffe tubwagala. Bwe muba temwagala bufumbo abaana baffe babwagala ffe tuzadde abaana. Tubakuuza tubabuulirira balina kubeera bafumbo. Mwe mubakuuza muvumagana abasajja. Kati mubeera no n'abaana bammwe mubeewasize. Tewali mukazi yenna oba n'agenda n'abaana omwana oyo n'akula ng'alimu omulamwa. Ekyo haramu alamaini. Wano tetuli mu kwogera ku mukazi namwandu. Omukazi namwandu aba amanyi ekyokukola era n'abaana be baba bamanyi ekyokukola. Tosobola kusanga mukazi namwandu ng'avumirira kitaawe mu baana be. Naye buli mukazi yenna oba n'abaana omusanga alaga abaana ekifaananyi ekibi eri omusajja. Okumanya bakazi mmwe temugumiikiriza. Kyemugamba abakazi abakaddiidde mu bufumbo emyaka 6, emyaka 7, emyaka 3, emyaka 4. Gwe ow'emyaka 3 ebizibu by'osisinkanye mu bufumbo bisinga ow'emyaka 6. Mutugyeko obutali bugumiikiriza bwammwe. Temuli bagumiikiriza kyemuva mulaba mwiri mwezi embeera. Ekirala mwafuluma amaka g'abasajja nga mugamba mugenze kukolerera abaana bammwe. Nga mulaba abasajja tebasobola bakolererera. Mugende mukolere abaana bammwe. Bwe mwali mufuluma amaka g'abasajja temuyina gwe mwagamba. Bwe mutuuse ebweru obuzigo ne bubazimbagatanira. Kati mutandise otuleekaanira mbu abasajja tebabawa buyambi. Ekyo ky'owulira ng'onoonya ssente n'omusajja kye yali awulira. Ekisinga okwewuunyisa n'ekirala nkinneewuunyiza. Omusajja yakulabiriranga igwe n'abaana bo ne famire yeewammwe. Kyokka gw'olabirira oweerabirira gwe n'abaana bo oli wano otuleekaanira. Si buli musajja nti yeeyisanga bbaawo eyakuzaalamu abaana. Lekeraawo mulekerawo okuvumirira abasajja. Bawo bw'aba yakutulugunya tekitegeeza nti buli musajja ali mu nsi yakutulugunya. Bw'oba oyogera ku bbawo ekikwogeza ku bbawo omulala kyekyaki. Muve ku bufumbo temuddamu kuvumirira bufumbo. Ekibalumya emitwe kubanga omwana pulaani B mulaba muto abasinga obwonga abakazi abakulu. Abasinga okutegeera pulaani B ne bw'abanga yazaala nga ina ensobi ze yagwamu ezaamuletera okuzaala nga si mufumbo. Kitegeeza yategeera ensobi ze n'amanya ekitonde kye bayita ekisajja kirina kukwatibwa kitya. Bwe muba mufunye omukisa oguddamu okufumbirwa mu bakazi mmwe bannakyeyombekedde. Mwekwate bulungi mujja kufuna we mutuula. Tewali musajja agenda kukugumiikiriza ng'omuyisaamu eggaali. Mwali mu maka g'abasajja nga mwefudde abasajja nga abasajja be mufudde abakazi. Kati tubagambako ate musiruwala mutuvuma mbu nabbijjo. Iye ojja kuvuma obwa nabbijjo naye nga nze ndi mu maka gange n'omwami wange n'ezzadde lyange. Bakazi mmwe abagenda okweyombekera nga temuyina nsonga. Mwe muleetedde abaana okubeera ku street.
mmwe muleetedde abaana okubeera ku street okwetunda, mmwe muleetedde abaana okubeera ku street okukwata abantu obubadiya. Baana bammwe, omwana wa Nakyeyombekedde yena tayagala kugamba ku mwana we kubanga alina eŋŋombe egamba toŋŋambira ku mwana, va ku mwana wange, omanyi gy'omujje, omanyi byempiseemu naye tetwagala kubimanya. Gwe nnyoko gw'olina okubimanya kuba gwe wabyagala, gw'olina obimanya kubanga gwe wabyagala. Bwe muba mwagala tulekerawo okwogera ku Bannakyeyombekedde, mbagambe temuddamu okweyita basingo maamu. Temuli basingo maamu, muli Bannakyeyombekedde abali mu kuvumirira obufumbo, abali mu kuttattana obufumbo, neyendyetaaza okufumbirwa abe nga tayagala kufumbirwa. Bw'oba wasalawo okubeera Nakyeyombekedde, genda tuula mu kazigo ko we kaba kakulemeredde, sirika weewummuzeeko omumwa gusibe zipu. Abali mu bufumbo baleke batambuze obufumbo bwabwe. Tojja wano ku social media kuvumirira bufumbo. Guno omulembe gw'abantu abasomyeko, abaana basomera ku masimu. Oluva ku simu ng'agenda ku TikTok, oluva ku byasoma, ng'asangayo gu video gw'omukazi ali mu kuvuma abasajja. Eno omwana wabeeremu omulamu asobole okufuna omusajja ategeera ng'omwana agamba sijja kufumbirwa kubanga gwe Nakyeyombekedde yawulidde ebigambo ebikuvaamu. Mulekerawo okwepangisiza obuzigo, eggwanga litereere. Obuzigo mwabugendamu nga mubwagala, kati mububeeremu. Tetwogera wano ku mukazi nnamwandu, si gwe twogerako. Twogera ku mmwe abeesiruwaza abali after money, nga mwagendo zinoonya kati zibabuze, zibalemye okuweza. Mwali mulowooza byangu, muzinoonye muziwulire. Mutuleekaanira nnyini wano, temutuleekaanira. N'obatunuulira. Abasajja Mukama abayambanga ne mukwatamu kasente, ne muyita mu buli mbeera embi. Omanyi abakazi beeyogeza nnyo, muze saagala musajja munaku, saagala musajja talina mu ssente. Naye Mukama waakuyambanga muganda ng'embeera n'ogiyitamu abakazi gye bataagala. Yeno lisiti y'abakazi b'olina okuwasa. Mwannyinaze funa omukazi nga tazaalangako. Sigambye mbw abakazi abazaalako mbalinako obuzibu oba mbawalana, nedda. Naye bw'oba oli kika kya mukazi yazaalako nga gwe omu kubawoza, muze saagala basajja baavu, saagala basajja bakopi. Mwannyinaze kugamba ebigambo bino wammanga. W'ofunangamu ku ssente tewasanga ekika ky'omukazi ng'oyo. Mwannyinaze fuba nnyo ofuna omukazi nga mbeerera. Kati kubamu akafaananyi otobye n'ensi eno, ogumidde okuyita omunaku, ogumidde buli kimu bakujolonze. Bakyala bajoozi. Kati ofunyemu kasente, lwaki okkiriza okomekerere n'abaana bagenda okusiiga enziko? Ajoga ensanafu tatuula mu ntuule. Fuba nnyo ofuna omukazi nga si munaku. Otyo ayinza okuba si mugagga nga ggwe, otegedde, naye making sure nti gy'ava tebali bubi. mama nakanja ku paati tu. Mwannyinaze namusima engolonzi. gwe manya omukyalo oyo ewaabwe gy'ava wa mugaso nnyo n'okusinga ye. Ne bannange Omukyala wabanga ewaabwe gy'ava banaku, ate nga y'omu kubawooza mbu saagala abasajja banaku. omuntu ali mu nnaku ye. Nze ngamba wandibadde omulekera banaku banne. Ne bamusobya. N'ebigambo ebyo ebitonotono Kati kansembyeyo kano lunaku lwaleero. abakyala mbadde mbasaba olwaleero mundekemu neebakemu. Gasama Genda ku maaniina. Buli musajja yenna ng'owuliriza vidiyo za plan B oba plan B maama waffe oyo ng'era ozaagala, sooka weebuuza ekibuuzo. Omukazi oyo gw'olaba gwe bali mu piininga olwaleero eyazaala abaana gwe mutaagala ddemu kufuna bufumbo, ani yamuleetera okuzaala abaana abo? Tukkirize tugaane, abasajja plan B baawa amagezi be bavubuka ab'omulembe omutebi, bano abaana abato. Naye bw'oba oli muvubuka nga wazaalako ng'oli musajja, mulekerawo okwebuza amagezi,
mulekerawo okwesiruwaza. Abakazi be muli mu isolating be muli mu kusuula ebbali be bamaama b'abaana bammwe. Abakazi abasinga bava ne bagamba nti ndi single mother. Sirabangayo omusajja ava yagamba nti ndi single father. Lwaki muleka abakazi bano ne babonaabona n'abaana? Bw'oba oyagala muwala nga tazaalangako, oyo gw'olekawo nga yazaala yabanywa mu mazzi, yababba bubbi, yabajja mu ddwaliro. Mbadde era waliwo omusajja yabamulekako oba yabamulekera. Tukkirize tugaane, abasajja musudde busuzi buvunaanyizibwa bwammwe, muleme kwekubira ku sayidi yammwe mulowoozesa abantu nti abasajja be batuufu, abakazi be balina ensobi. Sayidi z'obufumbo oba sayidi z'omukwano, buli sayidi erina ensobi zaayo. Tukkirize tugaane. Vidiyo yange n'omuyinza obutajagala naye amazima gasigale nga mazima. Abakazi abo be muyita ba single mother, eriyo abamu ng'ekyamazima bakwata mukwate nga yali tamayina kyazaako. Waliyo abalala nga yali ataasa bulamu nga bagenda mutta n'afuna olubuto olwo, oba ne be bamwebakako n'afunirayo olubuto n'abeera single mother. Eriyo abalala nga bazadde babe baafa abaana bato ng'okutaasa obulamu yalina kufumbirwa alabirire bato be. Okitegeera bulungi, nabanga tebyatambula bulungi. Kati omukazi oyo toyinza kuvayo n'omukomerera emisumaali okubula okumukutulamu n'abaana. Nedda, wabula kye tulina okukola kwe kutereeza relationship zaffe. Abaana ab'obulenzi omulembe guno muyina empaka, temugambwako, ate mwagala abakazi abalungi nga n'abali mu maka temubafaako. Mwetereeze abaana ab'obulenzi, otherwise nammwe tugenda kubakonkona emisumaali mpaka kuwulira bubi. Teri kuttira baana babuwala bano budde bwabwe ate ne mmala ne mubasuula.